Alright, thank you so much guys for watching the channel. My name is Maurice Jordan Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Na kugamba buli londaba wabaawo ekipya ekize mu Aromatic Entertainment. Era ne ku munundi guno nga sinagenda wala nnyo kansooke nkutwaleko mu video eno bwe tuvaayo and then we see what to do. Waliwo ekipya brand new, waliwo ekipya oyinza okuba tonakiwulira, oyinza okuba wakiwuliddeko. Anyway, sijja kwogera bigambo bingi, sika nkutwale mu video eno bwe tugivaamu and then I come back. We'll see what to do. Thank you. Oh my God. Ebo aroma. Hey, never nindeko. Manager ina style achireta ati. Kati bano je bachiretera bati. Yes, chachireta ati. Oh. Ina chogamba. Nganda mama soko ina chogamba. Ate kukala bagali mugaru ndio labachika. Iva musego. Eboni's mugamu tege. Akuru chitoyaga bwagazi. Tubesunga. Ate mubesunga. Twagala tubasabu. Twagala tulabe bato. Kati kwetugenda okubassa kulola. Twagala tulabe Eboni's wano. Tulabe na Aromatic wano. Tulabe asinda. Bile bitu bili mwani asinda. Bile kula banga ndo kwepasa. Kwekoleza ako. Tugenda kugwera wano. Kati kwa chimaiti nze nampike mwewulira. Mukuzanya. Ate mwewulire mutima wawe. Kuzanya nawe. Oli mweru. Oli mutugavu. Kola ngenda kuwambu ate ngenda kweruka. Yeye tete nategeke. Ani owulidde kuba kweteze. Ani mweteze. Ani toyambala kakondo. Ani toyambala kakondo sigala ku ndomo n'eshadi ya mujja. So, we just start times. We are going to Makula TV. Kosa. Twagala ekintu kino kukisoso wazze wagire mwogero kyeyo ngako mwogero kyanyiza mwogero kugamba kyabatuuse mudda mu bantu naye wakuba mwekoza muli etiketi okutandika n'olunaku lw'enkya zigenda kuba nga ziri out already nga ziri on sale. Yeah. Oh, I can't wait. Ego aroma muchi. Now what are you dancing? Nzina chipati. Dance yet what you do? Ego aroma muchi. Dance yet what? TV, StarTimes, Makula TV, together, program ya for radio. Vibe Vibes, Zahara. So this is StarTimes. StarTimes, very Tofa, tujja lama. Hi. Hey, when I'm not a little bit expensive. No more euros here. Nenga mwechi batujeriso. Which one then? Which one then? Ate E. I got to remember. Come You're welcome. Yes, kulikayo mu video yaffe webale nnyo bali ddala okubeera nga ate otudde naffe. Njagala kusooka okutumirako abakyali bange abali mu Arab countries mugamba mutya consent no buli rumi, that is Jordan, Qatar, Saudi Arabia,
zimbuze ensi eziri mu Arab countries nenga mwena bali mu Arab countries. Guys, mwe bali nyuma bali ddala Dubai, mwe bali nyuma bali ddala kubeera nga mubeerako ku Aromatic Entertainment YouTube channel, mwe bali nyuma kubeera nga mubeerako ku Morris Jordan's K Media. I appreciate a lot. Tena mwe abali mu diaspora, that is America, Germany, Canada, London, Netherlands, mwena abali kitundu kyeyo mwena mbebaza, mwe bali nyuma bali ddala. First and foremost, njagala okubebaza mwe bali nnyo okubeera nga mwa celebrating the birthday yange yabaddewo 15th October. Abampadde ebirabo, thank you so much. Abampadde sente nkalu, thank you so much. Abampadde sala, mwe bali nnyo. Abampadde wishes, mwe bali nnyo. Byonna ndi musanyufu nnyo. Shabani uli ku sente zange olya yakokuba gwe yakokuba nenga mwe bali nnyo guys, mwe bali nnyo, mwe bali ddala. Aromatic tuze tulaba performances zaayo ebiseera ebisinga. Ate performances tuze tulaba eza Aromatic Entertainment zibadde mu bifo ebyenjawulo. Nenga recently okuva ndowooza okuviira ddala ku best friend, ku best friend tuli ku theatre La Bonita. Yes, wetukolera emirimu gyaffe oba wetukolera stages zaffe. So wetuli nenga ne ku mulundi guno basazeewo ne bagamba why not tutukoze collaborations nyingi, tukoze collaborations nyingi n'abantu bangi. Atwakola collaboration ne ba Afri Talent, ne tukola collaboration ne ba ekibiina ngenda kukijjukiraawo katono nnyo. Yes, ne tukola collaboration ne ba Kayimbira Dramactors. Kati ate twakoze collaboration ne ba The Ebonies. Gwe wenna ajjukira oba amanyi The Ebonies, muzina nabo mulaba performances zabo ku stage. Tezibadde mbi, zibadde very good, zibadde nnungi nnyo. Abalaba performances za Ebonies zitera okubeeramu ennyonyi nejja ku stage. Ne mwebuuza ennyonyi ezeetya ku stage. Neebuuka omugiraba neegenda. Abalabi performances za Aromatic Entertainment muze mulabanga mbu butuufu abantu bano bazanya ne babeera ku stage ne bazanya nawali mu audience n'okaaba, nawali mu audience n'owulira obusungu, n'owulira ng'owulira ekinuuku ku muntu eyali ku stage. Nekituuka ne ku extent egamba nti nno osanga omuntu abadde ku stage ng'azanya n'oyagala omukuba akacupa ng'omusanze mukulu. So ekyo kyonna kitegeeza nti performances zaffe zibadde nnungi. Maffe mu art, kati kino kankikugambeko olunaku olwaleero, ffe mu art buli lwozanya ekintu n'osanga client mukubo oba omuwagizi nga munyiivu nnyo ng'akunyiigidde, ekyamazima oba ozanye, oba nga musanyufu nnyo oba ozanye. But buli lwozanya ekintu n'osanga client nakuyita, omanyi kati ffe mwemba abatulenti baffe, nakuyitako wiisi natambula n'agenda, oba tewazanya ekimala. So kitegeeza nti performances zaffe nnungi era we appreciate, kubanga mu society tutulinamu abalabe ng'oli takwagala, naye nga takwagala nti wamukuba ejjinja, takwagala nti wamuvuma, takwagala nti wakuba omwana we, takwagala nti wamwagalira omukazi, wabula takwagala kubanga wazanya ng'olina maama wo gw'otulugunya, wazanya ng'olina kojjawo gw'otulugunya, wazanya ng'oli mujja wa muntu nekimuyingira. These people bambala ebintu byaffe byetukola ate ffe kitwa tusinga okwagala. Mwambala ebintu byaffe byetukola ate era kitwagala kitusinga okwagala. So we appreciate, mwe bali nnyo, mwe bali ddala. So ne ku mulundi guno watya nga The Ebonies nga bula performances zaabwe ne Aromatic Entertainment nga bula performances zaabwe kati zeegasse. Imagine that kind of performance on the stage. Ngogenda kunyumirwa bwokaaba, bwonyumirwa bwokaaba, bwonyiga bwokaaba, bwoseka bwokaaba. Nakuzomeza 24, 25, nakuzomeza 26 awali ku theatre La Bonita. N'olwekyo weekend eno yennyini, by the way, the weekend eno yennyini tetukyayogera nti ate weekend eri weekend eno yennyini abeera nga ate otuse ku theatre La Bonita. Ngenda balagako ku stage bwegenda okufaanana mu maaso awo, ngenda balagako ku stage bwegenda okufaanana. Gwe wenna
agenda okujja kula bonita okulaba ebo aroma mu kibatu ogenda kuba ofune ekifaananyi ofune feel egenda okuleeta ku theatre la bonita nakuzungumza 2526 nenga mwebale nnyo n'okulaba mwanyo okulaba filimu za Aromatic Entertainment okuli Decision. Thank you so much. Decision ekyagenda maaso mwebale ddala okuli kijja kugwa the second edition mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga mugiraba ate nammwe abazzeeyo ne mulaba kali ka filimu kaffe akamanyiddwa nga Nkwekutte otulabira omanyi bamama baffe bano ebiseera ebisinga simanyi oba kuba kwagala nnyo baana baabwe oba kuba kotoggera nnyo abaana baabwe kuba kati omwana omuto ye yali agenda kuwasa naye ng'omukulu tannawasa omukulu biyinza okuba nga waliwo ebimukutte bingi one ayinza okuba talina ssente nga nze omuto nze nzifunye ngenda kuwasa two ayinza okuba tannafuna muntu gw'ayagala mutuufu kati gwe mama lwaki oba onsimbire ekkuuli n'ogamba nedda togenda kuwasa nga mukulu wo tannawasa wenfunidde chance nze nfunye njagadde nfunye gwe njagala oli tannafuna please let me be just let me be let me do what I want let me do what I have to do lwaki onsimbira ekikono bamaama namwe mwetereze bamaama kubanga kino tekiba kuggwe omulembe gw'okunoonyeza nti gundi nkufunidde omukazi ava mu family simabweti simamubweti tigundi nkufunidde omukazi nambwere nkufunidde omusajja ye kazinda agenda kuwasa ebyo byavaawo gwe bwoba oli mukulu nga teweefuddeeko nze neefuddeko please let me be let me have my wife let me enjoy let me enjoy my time it is my time to enjoy let me enjoy it. Why putting obstacles for me? It doesn't work. It doesn't work like that. It doesn't work like that. It doesn't work like that. But we appreciate your support. Nakuzomezi 24/25 nenga show temwera bya show ino ewagiddwa banafe aba bagola beauty empire abo bagamba no kunsusu bo mo oba kunsusu bamanyi nnyo so knowledge oberanga ate ogendayo oba kwa oberenga ofuna akazigo akakwerusa obulungi nga weyerusaako oba we munyongoza mukono osigaza bunako buno genda bagola beauty empire na akazigo akagenda okujjako nnako zibuno obalancing omubiri gwo. Yes, ate nawe ayagala okubeera nga weight kikususeeko yagala kubeera nga okisalamuko egenda ku Bagola Beauty Empire nawe akuweka weight loss kalungi nnyo bali ku 0788 012033 basangibwa wano Mengo okumpi Mengo opposite n'akatale ebe akatale k'Emmengo awo so n'okyo ogendawo obeere nga ate ofuna ekigenda okukola obulungi nnyo. Mama Interior naye atuteeka mu sente ali wali ku Arua Park waliwo ku Arua Park nawe genda abeere nga ate akuwa chibedi cover akuwa toilet rack akuwa zino rug akuwa amasuka amalungi akuwa chibedi cover ekibugumya obulungi so n'okyo ogendawo ku Mama Interior ali ku Arua Park awo enamba y'essimu nayo eri awo wansi gibeera ng'ogendayo. Tuwagiddwa bannaffe aba legit recruitment agents bali wali emutundwe so n'olwekyo nga gw'oli awo emirimu giganye mu Uganda kiganye mbutuufu alaba kibulamu mu Uganda ng'olaba kibulamu genda mu legit egenda kutwala ebweru. Teyina gino gy'aba house managers nedda teyina mirimu gy'aba house managers kukola mu nyumba biki nedda emirimu gyeyina gya kukola ku kisawe ky'ennyonyi ba house abakola mu biyumba ba house workers erina emirimu gy'aba askali ate nga legit yayongeddemu ne kugamba nti nno kati oli tubadde tutwala basikali basajja bokka kati ne basikali abakazi tubatwala so n'olwekyo tuko sente ntono nnyo jangu obeere nga ate mu legit ofunira ddala ekintu ekirungi era ekiri legit bali legit ngeri erinnya lyabwe bwe ligamba. Morris
Jordan's Kawesa oba Morris Shoes nabo bakugamba ati no why not jangu ku Morris Shoes obere ngofuna akagato akalungi bakasitoma banga bampagidde mwe bali nyumwe bali ddala Morris Fashions mujje mufuna akagato kuva ku ngato y'omwana omuto paka ku ngato y'omuntu omukulu mujje mu Morris Fashions mufune engato ennungi ezigenda okuyamba obere ng'oli mangida taratibu atengeera Morris ayina Morris airport pickup nolwecho Morris yakwenonera kenyini nze nkwenonera kenyini ku kisaawe nolwecho bobo ng'oli mukomawo mu Uganda jangu Morris jangu enamba eyo nyini gyolaba ku screen genda mu inbox enamba eyo teyitamu direct nedda teyitamu direct kwegenda mu WhatsApp ongambe Morris nkomawo nakuzomezi weziti njagala gwa abanfuga onzije ku kisaawe ontwale waka nze kenyini nze ngenda okujja nkuvuge nkujja ku kisaawe nkutwale waka otuuke safe wabula kano kalango kankongereko abakomawo ku kisaawe ekire nnyo for example ng'otuuka saawa 7 za kiro saawa 8 saawa 9 kuno kwetonda eri gye muli sijja kusobola nga bano na saawa ezo gwe otuuka ku kisaawe bw'oba otuuka ku kisaawe saawa 7 8 9 mbanja kupikingawo 11 kino tukanye nakyo owenso for safety reasons mbamba nona kumacha era nina gugwe najje ku kisaawe yatuuse saawa 9 naye njogera naye nakkiriza nakitegeera nabira ku kisaawe ninawe namulagiriddawo mu restaurant ku kisaawe wali ka restaurant wali ola bobanga ofuluma wano ku departure ng'ofuluma wali ka restaurant akali ku mukono gwa right kabera open 24/7 mbadde nkusaba gwe bokomawo ekire nnyo tula mu restaurant mubamu buku mu bulungi ne bobo onyweddewo kantu ka nusu 15 ya obutatambula kirowe sagala kutambula kiro nnyo mubimanyi bibaawo ekiro sagala bibagamu ne mubimanyi so just keeping obulamu bonga buli safe n'obwanga buli safe tutambula ku macha gwe najje ekiro tutambula ku macha tutambula ku macha nkunona 12 ekinene nnyo 11 kitundu zemba ntuka ku kisaawe kuba obudde bwa butandise okutangaala era nakavuga bakasitoma babiri naye nga batuuka kiro nnyo naye nga ku kisaawe njogera nabo nimba pickinga ku macha so kyekyo then ekirala kyenjagala bagamba nti Morris Surprises Morris Surprise era naffe wetuli okubeera nga tukusurprisinga omwagalwawo tusurprisinga maama wo taata wo jjajjaawo sengaawo mwebale nnyo nammwe abawagizi bange thank you so much era enamba yemu yeeyo eri awo wansi gyokozesa naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala bapita Morris Jordan's Kawesa Street Out Aromatic Entertainment ata musule bulungi tusinkane ku Theatre La Bonita ngate ku Friday no yinini Friday no Saturday no Sunday no Theatre La Bonita. Thank you so much. Have a blessed night and bye bye.